mu kalulu n'okuyita bannayuganda okubaako kye bakolawo. Mwenna mujjukira nga 14 omwezi ogw'olubereberye twagenda mu kulonda. Bannayuganda bonna baali bamaze okukyoleka tibaagala nkyukakyuka, naye nga bwe mujjukira Mwami Museveni olw'okutya kwe yalina kuba yali amanyi bannayuganda kyebaagala, yateekawo obulugu obw'ekika ekyawaggulu, omwali okutugaana okukola kampeyini, omwali okutta abantu baffe, omwali okutusiba n'ebirala bwe bityo. Naye nga tunatera okutuuka okulonda, yakwata kampeyini tiimu yaffe yonna ne bajjako intaneti ne bateeka ekifuba ku bannamawulire abawano, ne babalemesa okuripootinga ebyo byali biva mu kulonda, ne bagaana ne bannamawulire abava ebweru w'eggwanga okujja okuripootinga ebyali bigenda mu maaso, kubanga yali amanyi singa banaripootinga ebyali bigenda mu maaso bagenda mulabisa eri ensi yonna. Ebyo nga biriwo ebityo, Mwami Museveni yagenda mu maaso n'okubba obululu mu ngeri etabangawoko wano mu Uganda, kubanga yali amanyi kye yali akoze. Mu bwangu obw'ekitalo yalagira amagye ne poliisi ne bawamba amaka gange ne bansibira ewaka, ne tebakomaawo ne ofiisi zaffe ez'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ne bazibulungula n'amagye. Nali mu busibe okumala ennaku 11, naye ng'amateeka galagira nti omuntu yenna bw'aba n'okwemulugunya alina kuddukira mu mbuga z'amateeka. Kkooti yagenda okunta babulayo ennaku 4 zokka ogenda mu kkooti, naye era twakola kwetoloola essaawa okulaba nga tuteekateeka omusango tugutwale mu kkooti. Omusango twagutwala mu kkooti, naye nga bwe muzze mulaba baganda bange, ekkooti yalaga kyekubiira. Twagireetera obujulizi nga bwe mubulaba wano, nga bwe muli videos ez'abasirikale n'abapoliisi, ez'abamagye n'abapoliisi nga batikinga obululu, videos ezalimu obumenyi bw'amateeka obw'ekitalo. Twabaleetera evidence ne affidavits eziraga nti akakiiko k'ebyokulonda wadde kaalaga nti abantu mu bitundu ebisukka mu 1,000 General Museveni yali asinze byali bikyamu. Mu 10 n'ebikumi bya polling station oba awalondebwa baali balaze nti abantu 100 ku 100 nga bwe beewandiisa bwe baze ne balonda. Naye nga bwe nze mbanyonnyola, mu bitundu bingi nnyo abantu abasinga baali baafa, era ne death certificate oba certificate ezikakasa okufa kwabwe nga mweziri. Awantu awamu abeewunyisa yewaffe Gomba, ekyalo kye bayita Lwaweeba, gye tulina ab'eŋŋanda zaffe abeewandiisizaawo naye nga tebalonda, kubanga abamu baali banoonyezebwa nga badduse, abamu baali bakwatiddwa, ate abamu baalina embuto enkulu ne batasobola kubeerawo. Naye Mwami Byabakama ye najja n'agamba nti abantu bonna nga bwe beewandiisa balonda. Tulina obujulizi omuli zi death certificate eziraga nti abo abantu kugeza ono ali registered ng'omulonzi, naye yafa ng'ebula omwaka gumu akalulu kabeewo, naye nga Mwami Byabakama akulaga naye yajja n'alonda, n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Obujulizi bungi nga bwe mbulaba wano basebo ne bannyabo, ekkooti ensukkulumu yabugaana, naye ate ng'obujulizi obw'ekika bwe kityo ekkooti ensukkulumu yabukkirizanga mu misango gy'abantu abalala gye baaloopa mu 2001, 2006 ne mu 2016. So ebyo bwe bibeera bwe bityo, twasalawo nga tumaze okulaba nti ekkooti ensukkulumu ne Ssaabalamuzi Owiny Dollo alina kyekubiira, ate nga yali asinkana General Museveni mu lwatu, era tutegeezebwa nti baali basinkana ne mu kyama. Twalaba nga tagenda kuwa bannayuganda bwenkanya kwe kugyayo omusango ogwo. Oluvannyuma lwa Mwami Byabakama n'akakiiko ke ak'abantu 6 nga bamaze okulinnyirira eddoboozi ly'abannayuganda lye baasitula nga 14 January, n'oluvannyuma lw'ekkooti ensukkulumu gye twali tusuubiramu obwenkanya okukakasa nti egenda kuwa bannayuganda bwenkanya, twasazeewo tugyeyo omusango. Era olunaku lwaleero basebo ne banyabo mu butongole njagala okuloopa omusango ogwo eri mwenna bannayuganda, era nga njagala okubategeeza nti mmwe mulina obuyinza okweramula ku nsonga eno. Ssemateeka wa Uganda
abawa obuyinza mu Kawaayiro namba 29 okwekalakaasa mu ddembe nga temulina lissi. Nkiddamu, Constitution ya Uganda ssemateeka mu Kawaayiro namba 29 ebawa eddembe okwekalakaasa mu ddembe nga mulina okwemulugunya. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo, eri mwenna ababadde babuuza kiki ekiddako oluvannyuma lw'okuyita mu mitendera gyonna nga bwe tubadde nga tubategeeza, era oluvannyuma lw'obategeeza nti oluvannyuma lwa byonna okwogerwa n'okukolebwa, bannayuganda mwe mugenda okukola okusalawo okusembayo. Njagala okutwala omukisa guno okubakoowoola mwenna bannayuganda gye muli abali wano n'okwetooloola ensi yonna okusitukiramu mu ddembe nga temulina bwisi, mwekalakaase mulage obutali butuufu. Mwekalakaasa mutya? Mwekalakaasa mu ddembe, mwekalakaasa nga musitukiramu nga mugenda ku zi woofiisi ezikwatibwako okwetooloola eggwanga lyonna. N'abo abatasobola, kiri eri gye muli basebo ne bannyabo okwekalakaasa mu ngeri yonna gye muba musobodde kuba obwongo bungi bwe tulina bannayuganda, kasita muba nga mukikola mu mateeka ate nga mukikola temuyiwa musaayi. Twagala okwekalakaasa nga tubanja ebintu 4. Ekisooka nga bwe tubalaze nti okulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya, ate mwami byabakama n'akakiiko ke k'ebyokulonda kalangirira bifu. So tubanja obuwanguzi bwaffe kubanga twawangula. Tubalaze nti oluvannyuma lw'okufunako zi declaration forms entono endala nga baziwambye, era zetayina ne tukozesa ezo ez'amwami byabakama newankubadde zaalimu vulugu n'ebirumira bingi, kiragibwa lunye okusinziira ku declaration forms zetulina wano nti akalulu ako twakawangulira ku bitundu 54 n'obutundutundu 19. Singa tewaliwo okubba oba oli awo twandiwangulidde mu 8 n'omusobi. So n'olw'ensonga eyo tubakunga bannayuganda bannaffe mwenna gye muli okusituka mwekalakase mu ddembe nga mubanja obuwanguzi bwaffe. Ensonga ey'okubiri, twagala okwekalakaasa era obayita mwenna mwekalakase mu ddembe nga mubanja abantu baffe abazze bawambibwa nga bawambibwa mu zidrooni ne mu motoka endala, ng'era kino kibadde kikolebwanga ku biragiro bya mwami Museveni. Twagala amagye, poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe bikomyewo abantu baffe oba balamu oba bafu. Abo abalamu abawambibwa kati abamu bali myezi, abalala wiiki, abalala nnaku, twagala bakomezebwewo. Abakyali abalamu twagala babatuwe embagirawo, bwe bagamba nti babayinako emisango babaleete mu kooti ezikkirizibwa mu mateeka. Abalwadde babatuwe, be batulugunya nga bakyali balamu babatuwe tubejjanjabire kubanga bantu baffe. Be basse naye nga tebannabatudiza, twagala batuwe emirambo gyaffe tusobole obbaziika mu kitiibwa. Twagala bantu baffe. Njagala obbasaba muveeyo mubanje abantu bammwe, mwe bamaama abakyala abawambibwako abantu baabwe, abaana be batutteko bakitaabwe ne bannyaabwe, n'abazadde abawambibwako abaana baabwe. Twagala okubasaba musitukiremu kubanga yemwe ansa. Ensonga ey'okusatu, twagala okubanja abasibe bonna bonna abaasibwa nga tebalina musango wabula nga basibwa olw'ensonga olw'ebirowoozo byabwe, prisoners of conscience. Aba political prisoners bonna tubagala kubanga si musango omuntu okuwagira omuntu omu n'aleka omuntu omulala. Mwena mujjukira ti campaign team yaffe yonna yawambibwa ne babakwata ne babatulugunya mu nkambi y'amagye Kasajjagirwa, ne babakolako ebikolobero bingi nnyo, ne bamala ne babatwala mu kooti ey'amagye ne babasiba. Twagala babatuddize embagirawo. Sembayo twagala okubanja mwami Museveni alekeraawo okwata bannayuganda abatali bannamagye ne babatwala mu kooti ez'amagye. Amateeka ga Uganda gakiteeka lunye nti abantu abatali basirikale tebalina kuwozesebwa mu kooti z'abasirikale. So n'ensonga ezo twagala obbakoola mwenna abasebo ne bannyabo bannayuganda bannaffe abali wano mu Uganda n'abali okwetolola ensi yonna.
musitukiremu mu ddembe kubanga kikirizibwa mu mateeka constitution ebawa eddembe eryo mwekalakase mu ddembe kubanga bannakyemalira bawulira ddoboozi ly'abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olwa Katonda n'ensi yange. People power, our power, our power, people power, people power, our power, our power, people power. People power, Our power, our power, people power. Please be seated quickly. Journalists look like they are contented. They don't have any questions. Oh, now the hands shoot up. Okay, very quick addition before we take the questions. So we have showed you the DR forms, the declaration of results forms, that we have over 25,000 of them, and as our president has told you, 7,000 are still in police custody, and 2,000, we were denied the ability to get them. But it was ours, and then we were able to make do with those of the EC, even though they had so many challenges, and we did a tabulation, which gave us a total of 54.19% for Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. And right after here, because we now have soft copies of this declaration of results forms, we're going to upload them on our website. That's www.nupuganda.org. That's www.nupuganda.org. There are so many, we can't have them on Facebook or Twitter and so on, but we can be able to upload them on our website. Of course, Mr. Tibuhaburwa and his operatives are very notorious for trying to destabilize us. That's why they shut down the internet, social media, destabilize our youth. We hope that they will not mess up with our website. We want them to be able to challenge what we are going to put up on our website. So we are hoping they will not tamper with our website as we upload all these DR forms for Ugandans to be able to see how the election did transpire. And this 54.19% we are saying was even as a result of all the ballot stuffing and all the other challenges that did happen. This is what we have as is. The President wabagambye tulina DR forms zino zitubalaze ezisukka mu mitwalo 2.5. Waliwo akasamba akakyalina poliisi bakyaziremedde n'2,200 endala zebatomesa okufuna naye twafuna ezaffe zisoba mu 2.5. Netusobola okukozesa n'endala eza electoral commission newankubadde zina obuzibu, era nga President wabagambye tulwagatirira tulaba nga Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu yafuna obubonero 54 n'obutundutundu 19 ku buli 100. So kakati DR form zino twazikozeemu soft copy era tugenda kuziwanika ku website yaffe ya www.nupuganda.org. www.nupuganda.org. Tugenda teekayo declaration of results forms zaffe zino ezijja okubalaga nti Oweekitiibwa Kyagulanyi yafuna ebitundu 54 n'obutundutundu 19 ku buli 100, 54.19%. Ate mwami Tibuhaburwa Museveni ye n'afuna 38 n'obutundutundu 82, 38.82%. Ezaali eza mwami Tibuhaburwa. So tugenda biteekayo ku website yaffe. Tetujja sobola kubiteeka ku Facebook oba Twitter kubanga nyingi nnyo nga bwe twazikoze ku soft copy, era katusuubire nti mwami Tibuhaburwa ne banne omanyi ennaku zino bagezaako okukyankalanya tekinologiya. Mwalaba bwe bajjako intaneti, Facebook n'ebirala nga tebaagala bannayuganda balabe obudde obwenkukunala baali bakwasaganya. So katusuubire nti website yaffe tebajja gikyankalanya kubanga twagala bannayuganda balabe kyekyava mu kalulu. Ne bamwami Tibuhaburwa nabo
ky'okukyakalanya ebintu byaffe katulage nti bo kaakati kinofe kitulaga kyekyaliwo nga bannayuganda bwe balonda kuki kye bagamba etimanzi zaffe zino zituwaddeyo tegeezeddwa nti waliwo ensonga omukulu gyagenda okukwasaganya kaakano. So unfortunately we are unable to take questions for today. So the communication that he has made, we are going to make it available to the media for you to be able to quote and all of that. Thank you so much everybody for coming. You have yourselves a good day. People power. Our power. Our power. People power. Abadde balize firimbi, omukulu firimbi agifuubi. Yes, omulabi wa Ghetto TV mu butongole bakutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu firimbi agifuuye. Ababadde balindirira firimbi Kyagulanyi Ssentamu mu firimbi agifuuye era balagidde okwekalakaasa wakati mu ddembe ewatali. Hello. Abalagidde okwekalakaasa mu ddembe ewatali kuyiwa musaayi yadde okutambula n'ekissi kyonna olw'ensonga kooti ezze gye muli muno ke kadde kammwe ak'okusala omusango baganda bange mwena mwena gye muli kadde kakusala musango yonna yonna gye muli baganda bange tugende tukole kye batulagidde. That was good.